kama mulungi kubiriza omusumba bajjajja baffe obusobya kubiriza nyabo mumyuka atwalidde ebireero lino abakungu ba Ssaabasajja abavudde mu masita ag'enjawulo obutalutwaniriza ab'egguliki aba St. Church nga tubakuggalo bajjajja tubaniriza nnyo okubiga abakaba abataka tuwaniriza nnyo nabo kansabye okuyimira wanjule kansabe omukulu omukungu wa Ssaabasajja alinasujja alubeko atendeese abataka ayimireko nga bwemulimu obusoose alibeko omukungu wa Ssaabasajja atwala abaami musaza lino bangange bogereza kikemu tunamusabire nnyo okubanga tumanyi bajjajja baffe jjajja Kasujja jjajja Ggunju tukwaniriza abasinga bwe twali tukula bwe twagenda nga bajjajja tubasuubira mu nnyimbe nga tebakyala waffe kati bajjajja batandika okukyala kisigweko olwokulaberanga mu nnyimbe nga bakulaga nsisira nti endi erimu omuntu gwekika era nga kizibu nyo kukolaki Tunaomba okusabira nti musajja alina obutafaanana kasaza gonna n'abali e Uganda eri amasajja 18 n'abali engeri balina 18 naye ffe tulina omukisa nti ffe tufune bajjajja abawala ddala 20 nga bajja ne bakyalawo ekyo si kya musajja ate lekaneseera mukisa nnyo nti akufuna bajjajja abasumba 12 nga bajja wano mbasaba bajja bano basibo tufunamu okusabu ne tufuna abakulu bano nga bazze tubasembere tubabuuze kubanga bano bamumpi n'encyclopedia bano balina ebintu bingi byomanyi ate babumbi omugenda e Kampala kizibu okubalaba babeerako abanyuma bakakobati kusembera okusembera kiba kizibu nnyo kati bwe baali wano jjajja bagandagera kuba mukisa oba abeerawo obulaba ogenda omumuntu byonna byekokola ki Mukama yanyamba nifuna omukisa yaweerezaako mukifaananyi omukungu buyimba kyaliwo kyokuba omukubiza abakaba abataka bakolumubaterevu era nengenda e Kampala nenfuna omukisa okusinkana bajjajja kiba kiba kyamaanyi bajjajja balina embuga nnene balina ebintu bingi batunyonyola naye ebintu ebyo bwetagenda kubalaba tujja bimanya mbasaba bajjajja tubasemberere tufune obuvunaanyizibwa tufune ebintu ebibakulira tubitegeere bwe munaagenda e Uganda temujja kukolaki bwe bagamba nti batambula lumbe baba batambula kugenda waaba baba kati oba n'ekintu kyonna ng'oyagala okukimanya kati tambula tubatuukire baba neesese okumuyimba tukwebaza n'ababalesi bajjajja tubeeyanyiza ebikuwa twaniriza tekuwa tulaba tekuwa luguli era ndoza banange bali banatulagako ekyo kujja kufuna ebintu bingi nnyo ebiba ebyovaamu ntwala okusabu era okwebaza nnyo bannange mwenna abajja mu kikulu kya Buganda tubakawuta twafuna omukisa Ssaabasajja Kabaka n'asiima tambikwawula yasookedde musaza tambuka yagenda twalina minisita ba Ssaabasajja abasuukira n'ekumi n'abasatu kibadde tutubeerangawo njagala okwebaza nnyo bonna abajja okuwaniriza twalina omwami wa Lusaawe ne mutaka wa Lusiki bajja okuwaniriza abagenzi baffe twalinaomukulu omumyuka akoledde endobe byonna omukulu n'abataka twalina bano bangi mwebalejja okujja kuwaniriza abagenzi n'abatajja kusaawa abajja kumukulu okulu baasiima mwebale nnyo mwebale ddala byali birungi nnyo abatali nnyo mwebale tusabira emwasubwa
Uganda bw'enanganga ekintu mujjenga mukyali tikitulenga mukyali kubanga ebintu byaffe kati bijjumbirwa ne bisalako bitulabiranga n'entebeeka mutukyazirina mutandika omukola ebeekola wikiri nekola kitula kale bwomulanga nti Uganda yategenda okukola tikitulenga mukola kiti mukyali kubanga abantu bajja ku mulyango ne bagamba mwabikalangira kiseeaagadde kubanga emmere nakufumbibwa bateekateeka mukyali kale bannaffe mwebaliwo balikujjatamuga genda bulungi era mwebaliwo mutwaliza mwebaliwo kanisa mulugekolekwekotendo okubantu basaabasajja n'ebigambo ebyo bajjajja mbaliriza nnyo n'abagenina ndowooza bagambye nti omukungu wa ssaabasajja obuwezaabataka atajje ate abataka babuuzabulamu bajje bababuuzeeko Sebo omubaka wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Kibuuka omumyuka wo Janet Nabata Mukiibi abalangira abambejja abakungu ba Ssaabasajja bonna abali wano tusanyusa okubalaba kyekyamu kyabalese kubanga akadde ekiri obuvunaanyizibwa obwaffe ekizibu obwogero obwogezi tulina kukukola kale n'olwekyo muzikirize mbeeyanjulire kubanga byebigere byetambuliramu nzayididde wano maaso gammwe nze muyimba Lawulensiyo nga ndi mutabani w'omugenzi Lawuliyo Jemba ebugonza Mukanabulemu bakiyita Kakunto wa district nga nsibuka mu luggya lwa Simon Bikoko era ebugonza Mukanabulemu ndi muzzukulu wa Soke ndi muzzukulu wa Kirugulu ndi muzzukulu wa Kirongoozi ndi muzzukulu wa Nabulemu ndi muzzukulu wa Mulindabizibu era ndi muzzukulu wa Lulungulanjulu omutuba gwa Muganga musiga ya Ssenkungu Kyanja mu Lumuli nga omukulu waffe owa Kasolya atutuuse eri gaffe y'ekisolo Sebyoto Muwanga olwekyo omusajja Muganda tayongerwako neddira Ngombe Akabbiro Kanene kusooka okwetonda nafuuse ekikeerezi olw'okubafa abako bakubiri bakusazeeko n'olwekyo tuzze tubeteekera mu beteekezi ng'Omuganda bwakyogera siyita bw'omu mu mirimu gino gye tukola akadde akampeereddwa akatono nkakozese ate bannange nabo mubalabe kubanga emirimu gino gye tukola egy'okukunga bazzukulu b'abajjajjaffe mirimu gya ttendo agala okusooka okuyita mukulu Kyeyine Rogers Ssewojango negatteko wano mukulu Kyeyine Rogers ye yakiikirira jjajja wa Nakinsige nsaba mukulu Ssekubunga Ssebo naawe tukusaba oyogereko wano oyo ye mubaka wa Luumwa ab'Ekirenga mukulu Kaluku Ssebo kusaba ojje oyo yakiikirira jjajja ow'Omusu mukulu Kafuma Ssebo mbadde nsaba ojjeko wano
oyo yakiikirira jjajjaffe Owengo. Mulangira Mawanda Ssebo n'omusajja okukusitula naye nkwegayiridde bwegayirizi oyo yakiikirira Abalangira. Tulina Mukungu Kalanzi wawali amaleka musabe ayinzemu katono yabugunga lwaki abakulu bange mayise oyo akiikirira jjajja Kanibala abensi ebyo kiseera biri kumpi batwalire ku Bukenge. Ssebo omubaka wa Ssaabasajja yambulira amukulire kaakati Ssebo naawe tukusaba olw'enkulu akiikirira jjajja Kayiira Ganjuule abakulu abo bwe tutambuza emirimu simanyi kuba nina mukumunange omwendesere yonna mukulu wega Ssebo n'omusajja wange watukewe saabye oyo yakiikirira jjajja Magandaazi ow'Engabi. Bye bwe tulinamu olwaleero abakulu bano bakola omulimu bate era nga basaba bwe baba babatuukiridde ebigambo bye baba baleese biba bivudde wa bajjajja era bajjajja bwe bantuma ate nze nga ntuma abakulu bano ng'ate babibakati babibatuusaako n'olwekyo bye baba boogera si byabwe. Kati munzikirize ntwale omukisa guno abakulu bano nga bakyayimiridde wano mbite bajjajja bye tulina wano abakulu bano nga bakyababukiriza babeeko obugambo obutono bwe batusuula. Tulina jjajja Kasujja ow'Engeye, tulina jjajja Gunju ow'Obutiko, tusaba batwegatteko wano sigenda kukwogerera bazzukulu abeekuuma obugambo bwasuula nga bakiikirira bweyanza bweyanza. Omukolo guno mukulu mukyala gubadde gwa kitiibwa nnyo n'enkola yaffe eyimbye bweti. Omukolo guno nze mbeewuunya mwekozeemu omulimu ogutabalagiddwa ne mwekuŋŋaanya ne mubeera kitole. Nkiriza bazzukulu bange abali wano muzaale abaana ate muwulire abaana ebyange Ssaabasajja Kabaka Mukama mulungi ekiseera kyonna badde basaba n'obwongeefu embeero ayinakamalayo bakwayagandi bulungi badde tulinaku fulumasibaseera mumbeera naye muzikirize nzeba kulembera tuline ebbanja ffenna
abasabisizo eby'ebigambo bituukidde okuba nabyo nze nolwa mukisa nga tamudde muganda mukulu wange Mutakagunju ono wetubeereye mu kigo Ssaabasajja mu kigo Lwataka era mubeera musigirwa n'olunaku lwaleero bakamazaalibwa badde simanyi nti azaalibwa mwezi Gw'Omunaana naye ekisinga ekikulu nti wewe Olugereza nti fe abeekulungi n'abeekulungi bankako era baabazina abagunju bagamba nti ensuku zaffe bbiri olwabasujja n'egunju bwe baatulinaako oyinza okubeeko temuzimanyi n'enkolo yabeeranga mmere yali ebudda mu biseera by'enjala oba mu biseera by'obutaka naye ffe twalina olusuku olwaba n'olukalango ate tuli lusujja olulimi lw'olukalango olabe lusujja olulimi lw'olusujja olabe lukalango naye wabakyala waliwo olusozi lwa baganda baffe bakka noneffe tuli bankako bantu basatu naye bisagala bagala byankako nekkiriza nti obugunju ewaffe olusujja saabakaki soyinza okutambula naye Sasa nnyo okumala wonna ebigambo ebigenda ebifunda kubanga abasinga okwasumula tulina kizibu batwabazingala abantu bakule oluusi nayendaema saagala kubeera muntu oyo agenda okubeera wano abamukumugamba nti n'ennyama yooze tajjakayogera nnyo sigenda kubeera wabigambo bingi naye muzikiriza ebigambo bigenda okubabulira ebire bya mugaso eri emmemeeza n'amatuga nga sinatandika temuzeeyeza obatene nnyo omubangi ennyo abafunye ebirungi omwana mukyala temusaana babakoze empaka nebategesaokugako ate n'abafunye ebizibu tunulwamunamu osobola Katonda bakomera basaasire era tugende mu bisaala byonna bimuyitamu ayibakonezi omutaka yaani omutaka abeera mutaka mukulu wakasolya era abanga ekika kyakulembera nze nga bwende omutaka Kasujja z'omugulu ekika kyengeri omugalo omutaka Gunju ekikulu ekika ky'omutimu abataka balina obuvunaanyizibwa ki obuvunaanyizibwa bwaffe busooka okukumamu abasooka baffe okuweereza Namulongo nabwebakubakubano ati bali kuweereza makubaka bwabwe obuvunaanyizibwa bwabwe naye abataka balina obuvunaanyizibwa okunoonya abazungu baabwe nga gye bali mu nsi yonna ensonga lwaki tuzze nammwe tubanoonye tubamanye mutege abasawo balina enjogera egamba nti okubira eddagala olaba okugenda olabikuba abalala bajja kuba balwadde ekyabalwaza kunakuwala olugera kulinga emusana oba okuyenga nzupe nzuba n'omutima gwe abataka tulina obweyamo bwaffe eri mmwe n'ebisaazibwa kuba kyekiki kiro kyaffe ffenna abataka nno bo basikirano nanze nasikira mukadde wange jange efa nasikira kitaawe etufaana naffe tulimala kufa ate balema tusikiza alala nona amala kufa nasikiza alala tetulinga bano abadde wano oba ekitiibwa saawa abo bayinza okuba nga balwadde bayinza gye baataako tumuliriza myaka 5 makulu era saawa yonna basobola okutuusibwa ne bayita ababaka abalala oba ne bayita abaweereza abakigira abataka abalala mukyo kitegeeza ki kitegeeza nti mmwe buli muntu aliwo alina ebika bibiri okusinga ddala ebitabatako ekika ekikye
cyangwa ngakujya abantu b'Afurika ubangaye nyaka n'ikiki cyari kipakatako icyamama we bamewa so kwita kujya na kujya rwanda ofisi ofisi z'abazo ukorera fedha kidogo kule sawa yeye ukorera mpira ndara ndio hasa kusana na Manchester City leo iko hapa kwa leo katika katiba anataka wanasi kutoka mpira katiba yanawewe hata kwa wao kisikiwa ndio ndio Gola pembeni kwa hapa tunaona wakati mwingine tunataka kuongea kuhusu atesu leo balizio sana leo mwanzo wa kuhusu kwa tunaona Yesu barashi ziko ofisi izani neza kutakapwa kusudia zinakula kwa chibiri wacho ikiwa kana tunataka umuje nyo weko kitendo kitendo kusio nenda kama kuti chini na mali soma ya ngeo ifawata hapo mzokulia yapo ya masoka kifikiria kwa ikilia na Mungu Because the Lord of fire, they will submit the fire. Mchana unagora mimi, ili mtakapokuwa katika wakati wa sonia, ni hali sawa sawa ya Mungu. Kitukula kwa Mungu bali kile na kuuza kile ndio. Kitukula kwa kile ndio kwa kuuza kwa ndio kwa. Ndio kwa. Tukeke ndio kwa sababu ndio Ebigabo bikuvuga ko okusinga ddala sijja kulinda kwega kulungi kubanga ne Yesu bali bakomerera kugamba kitanga bali yabanjirako n'agamba bayigire ebigambo mbalese kubanga babanjirako naye nze n'abalala ne baganda baabwe ebituli bafuka ku kigeezi kyabanga bakolaffe kuva ku kutendera luliko Hizo pasalo msigwala. Leo kwa mtapambana kwa. Chikela kana ofisi kwa na ofisi. We disagree but not in principle. Tuzo wa tukana. Ndio kwa ndio dawa. Tunakwenda mpaka kufikia kitu cha habari na tunataka kula uso. Hizo ndio tunazoziona ndio tunafundisha. Na hizo basi tunazoziona hizi kimiza kwa ndani ofisi. Kuende kuchagua bila kwa kama example tu hapa. Sawa wewe kwa kuvaa chana. Wakaida wadiracha. Nika tutiwa leo ndio. Nina sasa mkono tu wewe ukende we are going to win this weapon. That is the way of life. You know what you see, right? I'm not going to lie. You know, you can't ask me the answer. You need to do what I'm saying. We're not going to get against the way Oxford. Sana ya furaha kusali yani baki na Mungu. Juna basi ndio neno ndio wanafikiri na Mungu. Kuna watu wa kusajili sio ndio wanastari. Wewe ndio kuuliza ile kama unafikiri na Mungu kabisa. Bugani yani kwa ndio Rine mno, rina vendera, rine ikitima cy'Uganda, rina n'abantu bari. Kurebe kutumira abantu. Kwera
ekifaananyi kikulu ekyajjaffe Uganda. Mu byo ebiyinza okuyigiriza ekifaananyi kyaffe nga Buganda tugiyengonga kwe kugera nnyo olulimi lwaffe olutegeke n'abaana okulusoma, okulwanira, okulutegeera n'okulutukuza. Tutendeke abaana baffe okwogera olulimi lwaffe Oluganda lutegeera obulungi, luwandiika, mu kulwogera, mu kulufuula, n'okulutukuza. Awo nno ne tugenda kutugondera maaso ebyo tulaga tugenda okubona abantu abamu abatategeera ntabula ya Uganda bagibbeebikenkola kifuula nnyo kubanga ensonga tebazitegeera. Nolwajja okwebaza omukuliriza w'ekifo kino singa tebakuliriza ojja bulungi bulungi nza tebaali okutuuza kitiibwa. Naye kirungi kyensinza okubaagalako muli bantu basanyufu nnyo temujjangu nakukiyoba Kabaka wamu kuba naye abaagala mwongere mugezi kumwagala wemuba temumuwuliza mubandi gyali muyiza okuyita Kabaka muyiza okuyita mubani naye Kabaka watuweka mwana oba tekulabako mubadde okumuwuliza wabyabaki kuba gyali amaliriza ebigambo byaza naye basabwe n'abazongo mwebale nnyo mwebale okuwuliriza. Naye ekizibu ky'omuyamba n'ekizibu kimu emyaka gyonna gyempezezza kutangabanyumira birthday wewalibanyumira birthday waliapangira naye mwabakristaayo b'Uganda kuli bakole nnyo emaze okuyumba happy birthday temutadde birabo naye saala webale gyabadde yesize okweraza olwekyo neyanziza neyanza okutuukiza gatulikukanga